Kiri baganda bange. Oh yeah. Tuli Uganda. Wali eryantonde. Ewabadde omukolo ogw'okuziika n'okusiibula Keith Muhakanizi. Wano eryantonde mukyala wa Keith Muhakanizi nga ye Janet Muhakanizi wasinzidde n'ali obuwuka. Wasinzidde n'atabuka. Bw'abadde yeebaza abakungubazi bimusobyeko. N'agamba byonna mubikoze tweyanzizza, tusiimye nnyo, tusiimidde ddala era tusiima bwongerwa. Naye ekinnuma mutuwe ku ddembe, muleke abafu baffe bawummule mirembe. Temutumalaako mirembe, mukomye okututulugunya. Mututulugunya nnyo buli lwe tufiirwako abantu baffe. Kati nange mutandise okuntulugunya nga n'omusajja tannabulira mu ttaka. Mubuuza eby'obugagga bye biriwa, ssente yaziggya wa, ssente yazifuna atya, alina ennyumba mmeka, alina emmotoka mmeka, mwagala bitugobamu. Bannange mukomye okututulugunya. Si nze nzekka asoose, wabula buli muntu wa gavumenti ya Museveni afa ng'abadde w'amaanyi. Bye bizibu bye tulaba, bye bizibu bye tusanga. Bannange bulijjo be bakirimu. Owa Mutebire bwe yafa ali mu kubonaabona. Owa Kazini bwe yafa ali mu kubonaabona. Bonna abantu ba gavumenti abafudde abanene nga balina abantu baabwe abadde bakola mu gavumenti. Abantu baabwe ewaka basigadde mu kubonaabona. Abaana baabwe ne bakyala baabwe basigadde mu kukaaba. Nga ki ekibakaabya? Nga ye mmwe abadde abakozesa. Nga mutandika okubonyaabonya famire, okugiyiwamu amagye, okubaleetera poliisi, okutumalako eddembe lyaffe ery'obwebange. Twazza gwaki? Twazza musango ki? Mukomye okutubonyaabonya. Bino bye mukola mu kamera nga muyamba omuntu aziikibwe. Kyokka olumala okuziikibwa ayi ne mutandika otubonyaabonya, ne mutandika otumalako emirembe, ne mutandika okututulugunya. Bannange tubikooye, mubikomye. Tukooye okutulugunyizibwa, tukooye okubonaabona. Tulabye ekimala. Muleke abafu baffe beebake mirembe. Naye mututulugunya nabo batandika okubula emirembe emagombe gye bagenze. N'olwekyo muleke Keith awummule mirembe. Muleke Keith abeereyo mirembe emagombe gy'alaze. Kubanga ffenna tujja kufa. Keith afudde. Keith atuleseewo. Nammwe mugenda kufa. N'olwekyo mukomye okubonyaabonya bannamwandu n'abaana. Ekyo nkisabye busabi era mukituuse eri Museveni mumugambe. Tukooye okutulugunyizibwa, tukooye okubonaabonyezebwa nga basajja baffe, ng'abaami baffe bafudde. Ne mututwala ng'ebyonziira, ne mututwala nga ffe abatali bantu, ne mututwala nga ffe abatali bannayuganda. Tubikooye era tubikooyedde ddala. Era bikome embagirawo kubanga batutamaatama dda. Kati nange mwantandise dda okunsojjasojja era mbalinze olunadde ebugoloobi nga muumuno ku mulyango nga muyiwa abasirikale ttanka n'ettanka nga gy'oli tulina kye twababba. Bannange muleke abafu baffe bawummule mirembe. Ebyo si bigambo byange, si lwali, si kunyumyamu. Bigambo bya nnamwandu wa Keith Muhakanizi, omukyala Janet Muhakanizi, byayogedde wali ku mukolo ogw'okusiibula mukwano gwe agende mu nnyumba ye ey'olubeerera. N'agamba kisusse era ye mweraliikirivu kubanga mwatandise dda okubimugamba.
nga bumugamba ennyumba agenda gifuluma ndi kati munfulumya ŋŋendewa bannange mukomye okututulugunya. Mukomye okututulugunya bye bigambo bye byasindikidde Museveni ne gavumenti ye ng'ate tasalikako musale nti tubikooyedde ddala.